kanibazeko ku Haitawa kati bana abawoza nafiirwa kino simanyi nakola ki bano baba kufuna amagulu naye kye baali bakola bakikola n'okusinga bye baali bakikolera Haitawa kati bana ababala mbunze simanyi nakola ki nze alina okubeera kino nze alina okubeera kino tebesimbye wadde kuba kansala kakati banatandika kintu simanyi nakola ki mube kyakuyiga ku bano abantu bagala nkyukakyuka eya ate bano ba Haitawa tebali mu bifo okiwulira talina na kifo talina na musaala muntu najja fa batandika people power talina na musaala nkugambye n'emmotoka yennyini yabadde alina okutambulira mu yakubye yingine abantu basondedde musondere Haitawa nga yitaga miliyoni 2 basonze ensonzo sobogitekamu ki yingine so kakati omuntu kati gwakyagamba kyafuna miliyoni 4 ng'ogifunye emyaka 5 n'ogamba oba wali oyina kufuna ki kati bano abawoza simanyi nabaki nakola ki simanyi biki mu mulimu kusaaga busaazi bano batuusa ku bulamu bwabwe bizibu naye bakyali weyanjule malamusiza mwenna abatulaba ku programu yaffe eno mu 10 Gospel Live benga musobola okumanya ebiri mu ggwanga njagala okutuukaawo okusaasira babakita kusaasira eri abasuubuzi mwenna abafiiriddwa ebintu byammwe oluvannyuma lw'enkuba eyafuta embyejo n'alabye ng'ebintu bikulukuta nga omwala oguzimbibwa nga amazzi gazze gakulukuta gabitwala ne kansubire embeera tejja kuba bwetyo omwala ogunaaba guwedde ndowooza ekintu kijja kutereera kibeere malidaadi naye nga sinza agamba nti ate mbalinde bamale okumala omwala ndyoke mbasaasire maali nagirabye yakulukuse naye tugumiikirize tulabe ataki ekinaddako gyekinaggwera basi njagala tutandikire Busiro simanyi lwaki Busiro debate eyongedde ebbugumu lyeyongedde Busiro tutandikire wa Segona tutandikire wa Samujju ekiryongeze Busiro oli wakira ogambe Busiro ekiryongeze Busiro banywanyi basegona abamukwatirako bonna bavuddeyo bekembe bamukwatireko omanyi nawulidde statement ez'enjawulo okuva mwami Mbidde okuva wa Nabiira okuva mwami Mpuuga okuva mwami Semujju okuva wa Gashumba abo bonna buli omu yawadde awa opinion ye ku kintu ekikwatagana ne Busiro Segona ne Walukaga ne Busiro East bwe twatuuse ewa mwami Segona ayina ekintu kyayogedde ebintu nga bibiri yagambye tujjeko ekiyitibwa Segona tujjeko n'ekiyitibwa Walukaga n'abuuza Segona yennyini omwana wo gwalagadde kubaaki muyimbi walagadde kuba muyimbi oba looya nentunulya Segona oyo neŋŋamba baba atubuzaabuza nti baali bagezi nnyo oba amagezi gali mu mateeka wokka kubanga gwolina looya gwomanyi mu Amerika omanyani amuta Aisha kati abayimbi manyi bameka abayimbi bangi kati ani ali ku topa kakati talent kiba kirabo okuva eri Katonda ate looya gaba magezi osoma basome nowayagala okusamba omupiira otya nga Ronaldo oba nga Ronaldinho oyinza okuba oli musambi omupiira naye nga tosobola kusamba nga ye okitegeera kakati toyinza kuddira talenti n'ogigeraageranya n'obuyivu byawukana era omuntu ayinza okuyita mu talenti okufuka kyakola ki kati statement ya Segona yabadde kuki yabadde alaga nti ow'ekitone omuyimbi mbali wansi nnyo ku looya so nga ate ebulaya ne balooya boyogerako ba Aisha ab'amaanyi era bakolera ba Alakeri nebagaa nti oyo looya wa Alakeri kitegeeza ng'oli yamusasula bali abayimbi baba boosi baabo okitegeera mu nsi yonna ku bantu abamanyifu baba bannabitone tetulina looya gwe tulonda ne tugamba nti ono bamanyifu 30 mwali wadde mu 100 ontegedde kyenkugamba kati yageraageranyiza ekintu ekitageraageranyizika kyegeraageranyizako kyamaanyi nnyo kuye kyeyeeraba nti Walukaga tasobola bw'omuggyako ekya Walukaga tasobola mbwe omwana we wali agadde kuba kimuyimbi okiwulira
naye ng'ate bano abakukunavu abateeketeeke era babagamba nti banjawulo ekkaadi bagikolimira wa muyimbi gye bagisaba gye banafuya nti wanafu gye bakolimira nti kale maama yagitumye mu myaka egyo gye yakajja yabawa kkaadi otegeera balooya abateeketeeke obulungi ababadde mbyobufuzi ebbanga lyonna kuba we nawulidde mwami Ssemujju yagambye nti twagenda otunuulira Buganda ng'eswala kuba kulembeza abalumba Basemogere baali babi ne tweteekateeka n'amenya abeeteekateeka bajje onalebo Ssemujju onalebo Sseggona onalebo Mwanga Kivumbi onalebo Mpuuga yabamenyaawo abambidde bani yabamenyeemenye nagande tujja tusitwe ekitiibwa kya Buganda D7 okiwulira ne tubuuza kweri baakisitula oba baakissa kuba bw'otunuulya ebyetoolodde ku bana abamu ate ku bali abakadde tebyaliwo aba Buganda kuba bidandisa tebyakola ki kuba Ssemogere tebyakola ki kuba Ssebaana tebyakola ki tebyaliwo era omusajja yayogeranga Ssebaana n'onoonya ky'omwekwasaako nogamba tufu tebakola ki tewali Basekweyama ba Patrick Musisi ebyo tebyakolanga ki tebyaliwo naye bano bagamba mbu ne bajja nga ba intellectuals okusobola okusitula ekitiibwa kyaki kya Buganda bwe yabadde ayogera mwami Ssemujju yataddemu okulengezza okw'amaanyi ngera bwe batera okuba nti nze Ssemujju nze abyogera nze siyinza kutula mu kakiiko ak'abakansalazi okunveeti nga bamanyi ki ku Parliament John Mary Ssemujju tayagula buweereza na buyivu kyova olaba byabakama avetinga ba president yali abaddeko president ndoza Ssemujju yalesanya naga nti mulete president yahumbula yabavetinga baliwa bano kuba yamanya bifa mu president mu state house omuntu asobola okubeera omuyivu bwana Faruku ng'oba lawyer oba dokita oba ki ng'amanyi buli ekifa mu ggwanga n'ekifa mu ki mu Parliament naye obuweereza bwanjawulo abantu okulonda okutuukayo era saagala ogambe mbona akuvetinga ayina kubeera kyoli ye bwe yayingira mu Parliament yali munnamawulire bano abavetinga kati badokita ne munnamawulire ani asinga diguli kyesinga ezitowa okiwulira kati ye yeetwala nti wanjawulo nagamba vetinga ameya kansala ng'alinga agamba nti n'abamulonda mu kira basuka ku leve eyo bwakansala okiwulira bano abantu kye basooka okwezimbako akayumba akeegulumiza akayumba akakola ki akeegulumiza era bwe yatuuse n'agamba nze kyovolaba n'abanonda abakira bamanya omuntu gwe balonda mbabuulira bifa mu Parliament nze sizina mazina sena mukyere ani ase n'omukyere yagambye nabbanja bannange okiwulira sisena mukyere sibeera awo mbu ate we nkulamusizza ngende nga nkuba bujjambo ku balonzi nze balinda babuulira bifudde mu Parliament constituency mwetaaga mbu yemwetaaga bwe yagambye era okubeerayo kwe alinga bayambo buki obuyambe kusa ku bukugu bwakola ki bwaliko okiwulira nagwe yegayirira kumuwa kalulu Ssemujju amaanyi kati amaanyi mangi okiwulira naye kakati bw'otunuulira oyo kati oyo yennyini n'omuvaako kati n'ogenda ku mwami Mpuuga n'agamba bano osula otya Sseggona ku wakadongo kamu nga bw'ayogera bano abantu babiri babadde baweereza omu abadde meeya wa kibuga ekyekyengera ekigwira ddala mu constituency abantu bafunye saavisi yaabwe bulungi era ne bakkiriza nti Walukaga akoze eki asaanidde omulala abaddewo nga Lwakagata najja naye abantu bagamba ono bannange nalabye jjo ng'agamba nti agenda gula ambulensi mbwemu etwalenga balwadde endala etwale emirambo okiwulira naye okimanyi nti n'abantu bagula ambulensi omwana ono wa Lubaga igini ya Nasolo yajuguza tanabana kufuuka MP
ono ebisanja 15 emyaka 15 Segona talina ambulance mu constituency. Tajina. Era yagambye agenda jugwa kisanja kijja senga bamulonda. Bamala mulondo jigula. Yege bamala mulonda. Okujikola ki? Okujigula. Banamboza bajigula mu kisanja kisooka. Nakati ono Derrick Nyeko abadajina. Olaba ne gundi yajigula. Bono magando wabasabagala. Yali yesimye machindi. Ntege. Kulutu eri. Okitegedde. Ono emyaka 10 ejo. Tanaba kulya wadde ki? Ambulance. Ekyulya. Bwe yakola eddwaliro lya buwanana gye liri ssebo mu constituency ye. Yazimba eddwaliro eryo buwanana mu business ye. Talina ka offer konna kawa balonzi. Bwe nawulidde mbidde ne Nabira. Mbidde n'agamba nti kirabika baatekawo interview ya Ndongo. Naye kikufuula omukugu kwe kumanya interview gy'ogendamu. Era nedduka nga bukyali bw'olaba nga tosaanidde kubeera mu interview eyo. Naye yafuluma yeewana nti njikoze bulungi. Baatekawo interview ya Ndongo. Mbidde ye bwe yagambye nti Nuupu yateekawo Walukaga yasunye bulungi Endongo mbu okusinga kwani. Era Nabira n'agamba nti eno bagiyita Nuupu Political Music Party. Okibulira. Naye Nabira ne yeerabira nti okulonda kulo kabira 21 ye yatwala kadi ya Kampala. Nga yesimbewo n'omusajja asinga okuyimba Kamiliyoni. Nabira atubuulireyo yakuba nanga ki oba yasuna gita ki oba yayimba verse ki okusinga Kamiliyoni okumutwalako kadi bwebanga Music Party. Bana obukugu bwa Nabira ku music bwaliwa obwatuka n'okusukuluma ku bwani Nabira yakomawo Uganda. Okiwulya wali okay. Kati bwotunuli abantu bano nga bonna we bali okimanyi omuntu omulungi omwayina PPF omulala ali mu DP eyagenda ne Mbawu omulala ayina DF okiwulira bonna bayina ebibiina omusambi nga aweddwe ku contract nti Mbappe contract yaweddeyo mu Madrid mu PSG Madrid emutwalya ku free transfer aba mulungi timu we malako omusambi nga nti tukyalina contract yo ba mulungi bakola ki bamutwala era waba mubi banoonya bunoonya agamba ani amutwala ali ku free transfer bw'olaba nga tewali timu emuyayaanira kitegeeza omusambi muki naye ate bano bagamba mulungi mukugu ate bayina ebibiina balinda kyokutwala omukugu oyo Nuupu gwesudde lwaki bakayana nnyo Nuupu ye yabadde yino muwa kadi Nuupu emusigaze bonna bakayana Nuupu yali musigaza bandi badde bakayana fa bamutwala kyokka bali badde bakayana nti kwosudde kanno katutwale okiwulira era nga bwolaba Bobi Wine we yatuuka ebusoga n'agamba Mama Kadaga fe wafa olugirugule munnange janguwa eno omulungi kye bamukola okiwulira naye toyinza kutuuka awo nga gwogamba mulimba musula mutya Kadaga mujja muwa muli babi nnyo era nze kyovula wewambuuza ku saidi ya Kadaga n'Amongo naga njagala Amongo awangule bwe wambuuza lwaki luganze Nuupu kinkolera kuba Kadaga gwe njagalako ennamba yaziina so mwajumenti yogamba nti bw'abanga mulungi ate Nuupu yakoze ensobi n'emusuula asambisa 2 ayimirira mu kino nga wakubira bali paasi kubanga ekibiina kiine emitendera gyakyo mwe kiraga nalabye omukyala bamuyita Namugga yabadde annyonnyola n'agamba bw'obeera mu kibiina olina okugoberera emitendera gyakyo gyonna naye tobeera mu kibiina nga toweemirira ku budaala bwa DF bw'owaana nti ate bano bo balungi nnyo kansoka ngendekewa mwami mawa ebigambo biwulire bitambula Music Party nti ate ono nti ate omuzanyi mulungi musudde ti ate ono wakadonkamu mukola mutya replacement ti ate ono biki tandika kakati sakozi ebigambo ebyo byonna byolaba bitambula birimu ebintu nga 3 biriwa ekisooka obukyayi ekyokubiri okweraga ekyokusatu otamanya n'ababiteesaako bonna n'ababyogerako nabo abamu baba na bukyayi
abalanga balina obutamanya abalala kabagala kabampani ne bw'otunuulira ebitambula mu ggwanga nga bwe bizze bitambula bw'obiraba nja kusooka omukuumu nja kusooka ne mwami Sseggona bw'otunuulira amazima amatuufu omuyimbi no lawyer omuyimbi agasiza watone eggwanga muyimbi tumwetaaga mu kuyimba mu bbaala nga batamidde muyimbi tumwetaaga kuyimba mu bantu najja n'ayimba awo bayimbi b'ennaku zino tebakyalinga badda nti abadda baasomesanga n'ovaamu ng'okoze ki ng'oyize naye lawyer gwe babbyeko ettaka yeetaaga lawyer gwe batemudde yeetaaga lawyer gwe bakumpaganyiza yeetaaga ki gwe babbye akalulu yeetaaga lawyer okola amateeka amalungi agagenda okutambuzaako eggwanga geetaaga ki lawyer naye oli omuntu atuuka n'obutamanya mugaso gwa lawyer nga ye atunuulidde lawyer ono eyakoze ekiki ne bwe tuba twogera posti za lawyer ti lawyer n'omuyimbi wandyetaaza ekyo kuba Sseggona yakibuuzizza nze nange omwana wange olina ngamba ngenda kuwa basale omwana abeere asome obwa lawyer mpaka olwe bamutikkira n'olina ngamba ngenda kuyigiriza omwana woono gita ayimbe mukola amaloboozi era mugamba ti omwana wange genda omuyigiriza obwaki obwa lawyer ge mazima amatuufu eggwanga litambulira ku bantu abakola amateeka kyova olaba omukulu nga Kyagulanyi Silver yata okuyimba n'asigazanga ekitone ne n'agamba sekita eyo sigenda gijjamu ssente naye n'agenda n'asoma law omukulu eyeesibye okuba pulezidenti siri mwami Kyagulanyi Ssentamu yali muyimbi n'abeera MP era nakati muyimbi n'agenda n'asoma obwalooya lwaki asoma obwalooya nti obwalooya bwetaagisa buli wamu bw'otunulatunula nga totaddeeko bukyayi totaddeeko ki naye ekikulu ekiriwo kubanga zinagamba nteesa nga ndeeta n'ekyokuyiga obwalooya obukozesezza otya gena maaso obwalooya obukozesezza otya ekifaananyi kyo ky'otaddewo mu bwalooya bwe wasoma bwe kitambula awo naye ng'obwalooya tebakulimba bwetaagisiza ddala mu ggwanga Uganda bwetaagisiza ddala mu ggwanga Amerika bwetaagisiza ddala mu ggwanga Canada bwetaagisiza ddala n'omuntu owa wansi era n'omuntu owa wansi omutunuulira nga bambi obutaba na looya oluusi emisango gikola ki so Sseggona ne Walukaga zimukaluulira Busiro yeetaaga ng'oggyeko Busiro eggwanga balooya libyetaaga tovola nti waliwo yakubuuziza naga nti mu Amerika waliyo balooya eyo sekita ebeerawo namba ne ku National Unity Platform nga party eyina balooya sekita namba naye balooya gwe looya nga gwe looya twandiroze tugamba nti looya yandifaananye Sseggona ebigambo ebimuvaamu tebigambo ebivaamu Sseggona gwe nga looya n'otandika okuvaayo n'ebbanga ly'obaledde looya ne ly'osomedde n'otandika okwogera oluusi ebigambo sina luusi ebigambo biri byeggambye tyefitina obukyayi kati abantu baddira efitina oli Walukaga Sseggona tamwogerako nti lwakuba tamanyi kyakola naye amwogerako olw'efitina okumuggyako kaadi oba kitegedde kyekigenda nti birimu ebintu bimeka amwogerako olwoga nti ye omudongo ono yanjigyamu kaadi naye naye bw'amanya nti alina we yeetaagira omudongo okuyimba ku sho era abadongo akola ki abayita kati ate abantu kyebeerabira nti tuli mu kazannyo ka Museveni waatwagala kwetematemamu musange owa Sseggona alina abantu 5 alina abantu 25 tebaagala Walukaga osanga aba Walukaga tebaagala ki Sseggona awo we tugenda eggwanga era we tulitwala
bwe babadde boogera ku nsonga ya gundi yaba MP mayinze bwe waŋŋamba nti tulina okuba nga tukolera abantu buli kintu nkiwuliriza baalaze bakategole yaliwo ba MPs nga bw'oba tunuulira mu butuufu baali basajja balungi abakenu kyamuzi baani kati bano abavubuka nga bali makerere basoma mu kusoma nabo ne baagala bayingire ebyaki ebyobufuzi era bakugamba be beegombanga naye ekibuuzo kyandibadde nti nga si fitina si bukyayi si butamanya ti gwe Ssemuju gwe weegombanga okoze nga ye ng'oli talina bukyayi Ssemuju gwe okoze nga bali bamentabo kye baakola kyokoze kati awo abantu tebatunulawo n'osanga abantu nga bali abasoso media nabo bayombagana omayita abantu tebaawula kulangira kuteesa na kunenya ono wa Makinde yali Makinde yafa bamutani Kyanjo tigwe nze kyenyinza okuvunaana Sseggona nze kyenyinza okulaba ku Sseggona gwokoze bali bakyanjo bagundi bye baakola okoze nga balooya betwawuliranga abo ono yali owa DP kubanga ekizisirayo abantu okusoma abo olabe wawulidde Ssenyonyi kati agenda mu diguli ezi naye ayongerako gita gwe wawulidde Ssenyonyi ng'agamba nti ndi mukwongerako diguli ndi mu yakusatu nsoma yakuyiga ngoma nsoma ya bakwadde obudde nsoma yakuyiga ngoma kakati oli wakeera enkya n'alaba nti obwalooya si bwa mugaso nga yabulabira ku Sseggona eyamunyizizza gwayinako embeera ekyo kiba kikyamu naye Sseggona byokola si bye byandibadde mu sekitayo eya looya ali ku ddaala erya waggulu naawe ofaanana abo abayomba abadda mu kuyomba abakwata tikitooko Sseggona ebiki kya Sseggona kyani kyampuuga kya Sseggona n'osanga bali mu mbeera eyo naye nze ndowooza nti kiba kirungi nnyo abantu okutegeera omuntu ddira omwetaaga era n'abantu okukozesa ekintu ekirungi Ssemuju agamba kire mwetaaga okusinga Ssemuju n'abadde muwuliriza yagamba nze ndiko n'obutungulu nze ndi simanyi ndi supu ndiko n'obutungulu kira emwetaaga nze nga nze Mawa Haruna sinza kwogera abantu bakira nate nsobola okuwa ekifaananyi eggwanga kubanga ab'ekira be bamanyi oba beetaaga ow'obutungulu oba tebakola ki oba tebamwetaaga ew'ekira be bamukutte emirundi egiwera 10 era nze lwaki nkugamba nti balooya sisobola kukinafuya kubanga kati bw'otunuulira omusajja ali esimbye ku Ssemuju olaba nga matiriyo nnungi asomye bwalooya abo tubeetaaga era in fact simanyi oba Ssemuju yaddayo n'asoma obwalooya simanyi oba yakyongerako naye bw'abanga adda mu kiri kitegeeza naye waali yandibadde tekola ki teyeetaagisa naye simanyi obwa bwalooya bukwatagana n'amawulire oba yaddayo n'akola ki n'asoma kakati Ssemuju abantu b'ekira yabagambye nze ndi butungulu simanyi ndi supu nimu ekirungi naye Ssemuju ekibawaga era kyekyo nti emirundi n'emirundi bazzi bakola ki kati Ssemuju lwalimanya nti supu takyalina lwalikeera abantu bawa beekira ne bamuvaamu kyova nze bemba njogera olumu bitono kubanga omuntu yenna weerekerayo akantu ogamba owange abantu beekira ne bagenda okusalawo oba baagala gwe alina supu oba toyina naye ate tekiŋŋaana kugamba nti ebigambo olumu by'oyogeranga okuddaala waliyo abatabyagala ate era si birungi bantu bakudaalira awo yakudadde aba yakudadde omanyi kati kambuye waliwo abantu kye batamanyi Faruuku era ekibabuzaabuza
okimanyi nti generation egenda kutuuka ejje nga basomye naye nga tebalina mpisa nga bayivu naye ngaempisa tebakola ki kati abantu ebedda basomanga nga bewanirisipe olaba byekuba ebikalu twabiyigiranga ku ssomero nekikuliramu okuba smart mpaka oba kitegere twabiyigiranga ku ssomero kakati ogenda nosanga ojasanga ensi ng'abantu bayivu naye nga discipline tebakola ki tebalina kakati obalaba generation eno etandise okuyingira era kyobalaba omuntu asobola okwebuuza naga nti Seggona lwaki tafaanana ani bano abasookawo Bacyanjo bani abo basemwogerere waliwo omusajja yali awo gundi awo Lubaga awo nga mulungi nnyo yali mukaddekadde bwetu ng'abasajja abalungi nnyo naye ne generation etwala abantu ne bajja ku mulamwa kyova olaba abantu obasanga nga eyandibadde tasaana kugenda kwogerera ku TikTok ali ku TikTok nze era nze banjagala mu supu genda mu bawagizi supu wo bajja kukola ki ne bwojja bwoti guno otandika okugaa nze banjagala mu supu naki oba oyingidde mu sisitimu y'abantu bano abagenda okutandika okumanya nti ne diguli teyeetaagibwa okitegedde ogera boyingidde mu sisitimu y'abagamba nti okusoma kuyamba luzungu oba ogatta tugende wa Nabira agamba Nuupu is a music political party Nabira ajja ku bwa meya ajjawa Nabira ajja ku bwa meya Kampala naye ekibogeza ekintu ekyo lwaba nti kiki kinagambye nti effitina ly'abantu Nabira yagenda mu Nuupu n'alekawo FDC ng'eyokya nnyo n'agenda mu Nuupu ne bamuwa kaadi ne bagiwaata n'etamuwanguza kati ku mulundi ogwo yali talaba nti kibiina kiri kyaba music party biki kati ekibogeza ekyo ndowooza waliwo abantu nga 4 oba 5 abafunye kaadi nga bayimbi oba nga bannabitone mwami Lutaya Jofure omukulu gwe bayita Kayemba Solo omukulu gwe bayita Nabosa omukulu gwe bayita Masias Walukaga n'omukulu gwe bayita ngamba abali mu music abali mu gundi Swengere okitegedde kati bagenda okutunulanga abantu abasinze endowooza okufuna bannabitone bonga endowooza yaabwe gwe bakijje okigamba bano bazungulu ate ndowooza wa mawulire kati bo gwe bakijje okigamba nga balaba kumpi bannabitone ndowooza yasumattuse babadde babiri sieka anti nze gambye endowooza Flavia yataddeyo petition anti naye bano abalala tebataddeyo petition Flavia yataddeyo Nabira n'akireeta nti Nuupu music party n'aleeta nti Nuupu music party naye ekyo kyekigambye nti obukyayi n'okujereegerera ne fitina byerijjudde mu bantu kubanga Nabira oba wakomawo kwesimbawo kola ebibyo ne bwogenda okukola debate omanyi waliwo abantu ekizibu kyendaba waki omuntu akola debate ng'alina gikolera ku kibiina kyaga nti music akikolere ku bibiina ebirala ebyamaanyi naye bali buli wokwata akazindaalo bw'oyogerako kitegeeza wabaawo kiri kyegambye obukyayi effitina n'obutayagaliza Nabira yakomawo kwesimba ku bwa meya agenda ku bwa meya Kampala nseddu so kakati abantu ng'abo tosobola kubajjamu naye nze nja kuwunzikanga ngamba nti mugwa mu katogo ka Museveni okutematemamu mugende nga mwetematemamu mweyuzaayuza mutuuke ekiseera nga okisobola n'olaba nga Walukaga ali mu kwevumita biso n'abawagizi baani ekitali kituufu kangede nambemu twandironze professional twandironze busobozi bwa muntu kuba kati kiraga kitutabudde kati abamu ku bantu abakugu ababaddeko mu ggwanga lino ono gwenjogerako yako ne vice president bamuyita Dr. Samson Kiseka
yayina enjogera egamba kino yakyogera nnyo abawulira ku speech ze yagambanga nti abaasoma bangi naye abategeera batono okiwulira abantu abayivu bangi okusoma by'osomye n'obikulamingira n'obiyita naye okutegeera n'obuweereza kiba mu muntu okitegeera kyegamba kyova olaba bw'otuuka ku ggwanga lino Uganda omuntu eyasingako ebitabo ebitini yasinga ogikolera ebyamaanyi ku ggwanga Uganda twalinako Professor Nsibambi Yusufu Kironde Lule okiwulira ne tubako ne Dr. Binaisa yaliki Milton Obote ne tubako ne abo n'aba intellectuals naye Besigye yagamba mu speech y'emu nti ekizibu ky'eggwanga lino yakyogera alina kwakijja be bantu abayivu abali mu bifo yakyogera ekyo yakigumiza nnyo munamawulire n'amubuuza ye n'agamba sikirumamu nze ndi dokita naye ekizibu ky'eggwanga lino be bantu abayivu ennyo abaamaamira mu bifo baamaamira ebifo ne balowoozesa abantu nti bategeera nnyo naye ng'ate kikafuwe tebana kyasobola kukolera ggwanga lino kirungi ekyo Besigye yakigumiza nnyo okiwulira ngenda kubulira ekintu kimu mu ntambula y'eggwanga South Africa ze mu wange tulabirako agenunula okuva olumu mu buwambi ne tulabira n'agaale mu okwenunula nga Kongo okimanyi abantu bonna baboogera ne balooya oba n'abalala banenya Kongo ne bagamba Bawiro Longoma bayina eddoboozi Franco naye tebaalikozesa kuleeta nnyimba zinunulaani Kongo era South Africa bamu ku bantu abasuutibwa mu kwenunula kwabwe bagamba abayimbi ne baleeta eddoboozi ery'okununula ki eggwanga Minisita Walukagga bw'oba mutunuulidde njagala otunula oluyimba nga paalamenti yaffe yali yakubayo dda tooki mu paalamenti naye nga tanalowooza nti agikola ki aligibeeramu era ng'agamba nti kitalo nnyo abantu nga mwabalimbalimba naye ng'ayogera ku intellectuals abaakolanga ki elite abo ababeera mu bifo eby'enjawulo bayina engeri gye beetwalamu n'alema okukolera abantu nga yalaba yeeka yakola ki yekka yasobola kankuwa ekyokulabirako ekyangu nze taata wange yali kikyali Makerere naye yafunira diguli ye ndowooza mu ggombolola ennamba be bamu ku balekikyala abaali abatini wate baali babiri yali agu omu okiwulira by then ofuna kyonga kyegamba naye ate mu nkulaakulana y'ekyalo si ye yali aliko omuzinzi abaaliko omuzinzi baali mulala naye nga yeki muki muyivu era wabaawo yayogedde nnyo oluzungu ku BBC yalina okubuuzibwa avunwe bagambye batya abantu beetaaga buweereza bajeti yali azivunulira okitegedde abantu beetaaga buweereza sakozi obuweereza omukulembeze ogatta bulungi n'abantu bo mufaanagana so si kulonda gwe n'ogamba nti kati ke bannonze kendi eri kati kankolagane na bano kankuwa ekyokweraberako ekyangu tutegedde oba looyo abeera mukugu oba tabeera mukugu oba aba yasaanidde oba tasaanidde naye sipiika wa paalamenti looya omuli balooya bano looya obukugu bwe tobukozesezza kuzimba byabufuzi nti n'omuyimbi ajewo ssabakaadi wabula obukozesezza kusaka mmere gwe teweerimidde lusuku obukugu obwo bukoze eki obususe nze ndowooza twalyetaaze obuyivu tubwetaaga sigamba nti tebwetaagisa naye tuleme kukozesa wiponi ya buyivu kubukubisa balala obutakolera bantu nga gwogamba kimu nti nze ndi muki muyivu obutakolera bantu ng'okozesa wiponi y'obuyivu ekyo kikyamu obuyivu bugatibweko nga nnyongereza ku buntu bulamu n'obuweereza eri abantu
Okitegedde? Mawa njagala tuggalewo topic eno kuba nga tuggalawo topic Sakozi oli takulimbanga obuyivu tebusobola kuba nyongereza obuyivu kyekisookerwako mwekyo kiwakugukamu tikatugamba omusawo osooka kufuna musawo mu ddwaliro n'olyoka ofuna aleeta eddagala so nogamba nti ate ono aleeta eddagala kemufunye omusawo alina kuba nyongereza ennyumba baba bagizimbe yasookaani eyasoma pulaani inginiya yasooka inginiya wamala okusooka najja n'akola bano ate inginiya mwana wattu oyinza olaba nga ate naye tamanyi kusiba tailozi ne waliwo asooka kati ensi bw'eba etambula erina kutambula nga ffenna kyekigamba tyokweyawulamu si kibi abini si kirungi kyova olaba osanga ensi ng'oli bwamala okukola boda y'emmotoka nga yeetaaga agenda okukola ettaala ng'akola wayipa mulala ne oli buli omu wamala okukola ekike emmotoka neekola ki neefuluma neetandika ku luguudo naye nga mu bintu byonna omuyivu yasookerwako ate Sakozi wano tulina ekintu kye tutambuza ekibadde kitunenyesa mwami Museveni kuleeta bantu batali batuufu teyasoma bya nnyonyi n'amuteeka mu binnyonyi kyo tubadde tukyogera naddira ataasoma bya mafuta n'amutwala mu mafuta lindako tubadde tukyogera ate mu palamenti era mwemuva ebyo kwagati olaba palamenti kanti kankubuli Sakozi bw'obeera palamenti ekisanyizo ekisooka ebeera 6 yekuyingiza palamenti ne bw'omala oyingira palamenti olina bawundale w'okoma ku 6 katugambe oba n'aba bateesa ku byenfuna finance management bagenda kulonda abantu abo abagwa mu sekita eyo kyovola ndi abasajja nga Bassenyonyi baddayo ne basoma ne bafuna diguli ne baweza 3 kyovola abo abantu batuukayo babakuteeka kakiiko ntitugenda kubaga ssemateeka kyovola mu biseera ebisinga osanga abantu mu palamenti y'eggwanga nga Ssenyonyi bw'agamba nti tufulume abamu abanga abatikkudde omugugu nga Ssenyonyi bw'agamba nti bannange tufulume era singa gavumenti eno teyali mu bantu bano nga erimu nayo yajja nga y'abantu batumbaavu buli muntu n'omugamba mwami Lutaaya yogera ku enkonome kyali balekika yogera ku by'obugagga by'omu ttaka omanyi nze nakuga njawula eggwanga njawula emikwano njawula naki ne bagamba nti mwami Ssemujju Nganda yimirira oyogere ku music industry Ssemujju naye afeesa ge mazima amatuufu lwaba naye gyali ate gyageregera banne naye bamuleete ku siteegi bwe batamugobye mayinja okitegede kakati omuyivu gogamba singa tufuna omukisa ababaka baffe ne babawo emizigo singa tufuna abukisa ne bagamba nti ababaka buli omu ayina okukola ki okwogera ku eno motion eze tugenda kuteesa ku bajeti y'eggwanga finance tuteese ebyobugagga by'omutaka tubijeemu tutya wandiwulidde era nze njala kugamba ti ababaka abamu bagenda kubeera mu palamenti naye nga Ssenyonyi bw'agamba nti kino tuveewo tetugenda kiteesaako ngassa n'ekikoowe njagala ntumaliza Ssemujju yagambye ababaka be mutusindikira bano mutumenya waayi kati nga bawaluka gambu we bajja tebategeera na bigenda muki ate ne babateega mu nkubo ne bamugamba mwana Ssemujju njogererayo ku kino bintu bino nga saabitegedde kati yagamba mbu bamenyeka n'emirimu kakati kino kye tugeraageranya twakigerageranyako dda era n'akomyawo akatambi ako twali mu mboozi mu kati mami wanambuuza ekibuzo ne Deviko mu mbugwe mpuga wajja ne Ssenyonyi ani gwe wakatebe gw'oviira n'omugaa Ssebotuula wano bagamba mpuga nga bakalonda Ssenyonyi okitegeera nga bakalonda ani Ssenyonyi era ne bamulaga nti munafu nnyo gwe lwajjeko ye waaki ye w'amaanyi lwakuba baali tebalabanga ku nkola ye
qualification ez'omubaka bwe baba baagala baalikyongezaayo bwe baatuula baalaba nti omwana w'S6 asobola okusengeka ensonga S6 ya Museveni S6 enkadde abaatuula baali mu paalamenti nakati Bassemujju tebakikyusanga ebbanga lye babaddeyo abakugu baalaba nti ow'S6 asobola osengeka ki ensonga era ne balaga tebaasaba kisaanyizo kirala kyonna nti beera looya beera ani bagamba nti ogira ku S6 ow'S6 asobola okukiikirira abantu kuba paalamenti omulimu omuli omunene okubaga amateeka n'okutuusa ebirowoozo by'abantu bo bookiikirira mu house okitegedde okubaga amateeka n'okutuusa ebirowoozo by'abantu ebyotuukirira mu ki mu house olwaleero njagala nkubuuzeemu ekibuuzo kimu kakati katugambe gwe muzadde omwana wali agadde abeere Kyagulanyi oba abeere Mpuuga Kyagulanyi kati Kyagulanyi kakati bagatte Kakota ng'olina Ssegono oyina Mpuuga oyina n'Embidde abo ndaba kanso ng'olina ne Kyagulanyi mu baana bawo wali agadde ani Kyagulanyi kakati ekituufu kiri nti bano abayogera mu ngeri y'okwegulumiza ye wiponi gye baasigaza mu kusooka balina wiponi gye twakutula nga woobagambako nga bagamba tayagala Buganda kubanga ye ngabo gye baali beebikka netugikuba netubagamba netubajjamu netubagala tugambanga gwe omuntu atya kuba wamugambanga ng'akoze ensobi ng'agamba alumbye Obuganda tabwagala tayagala Bukatuliki okitegera nga engabo gye bakola ki gye beekwekamu kati olw'okuba twagiyuza ne tugamba nti Buganda naawe omuntu obeera mu ki muntu ng'okola ensobizo kubanga bakikulembezanga nekikulembeza kabaka omuntu gwe yalonda omulamba n'amuwa ekitiibwa ne Walukaga yamuwa ekitiibwa mu bayimbi bonna ab'ensa abatono kabaka bye yali asiime Walukaga akola ki era n'afuna ekitiibwa ky'engabo n'amafumu kitegeeza waaki wanjawulo era kabaka yamulabamu obutegeevu luli kye baatukubisanga kati olwaleero bwe twamenya ekyo beekweka mu kyabwa kanso era osanga Akaayana ali mu kibiina kiri naye anenya nnyo bali kubanga yagamba mbu baleeta omutamiivu yabadde statement ya Mpuuga yagambye nti twaleeta omutamiivu naye nga waddanga waffe tumukola ki mutamiivu yaani mbuye Kyagulanyi nga balina omubeerera ne bagamba mbu omu ne tuteesa amuyimirire emabega omulala amuyimirire obukiikakkono omulala amuyimirire obukiikaddyo n'omulala amuyimirire mu maaso omutamiivu ono aba atagala ono amusindike adde bwagwa eno ono amusindika adde ne bwagwa era ono amusindika akole ki byabadde bigambo bya Mpuuga ng'ali mu lukuŋŋaana e Masaka ekiwulira kakati abamuyimirire emabega ne maaso naki bamubugiriza aleme kugwa bakoze eki bavuddewo bamuleka agwe si bwabo Bassegona bokka si ba Mpuuga bokka naye n'abantu osanga omuntu nga ye emirembe n'emirembe buli lwakwata akazindaalo ajogera alina okwogera ku Kyagulanyi katugamba nti nga ye kati anene kusozomanya nekijja ng'oli agamba nti sympathy nina gijjawa kati kangu ekyo okutandako nze bwe twali twogera ku Ssennyonyi ng'ajja nabaga nti Ssennyonyi si ye mutuufu nga bwendaba akyabulamu naye ayinza okukola ki okutereera era naye gangole mu Mpuuga nembuga nti amalala gaalina nze amalala ga Mpuuga naki nekugamba Mpuuga si muganzi abanze saanyo kuzzaayo ebintu ebyo abantu babirabadda nembagamba Mpuuga amalala gaalina naki nze ebbanga limaze nga mulaba si mukwano gw'abantu ng'alimu bali Abaganda abedda abasomanga abo ne bakuba ebikale bagamba amaka tegayingirwamu okitegedde nga bw'atambula ne generation eno bwegenze ekyuka ate kankubulira abantu babuusa ebintu amaaso ne Museveni ye yayonoona ensi eno nga bw'ogiraba n'abayivu n'abafuula abasiru n'abafuula abagezi yali mwami Museveni ne twemikisinga kyovala omusango omuntu agamba twabayuza talina waagambira twabagatta
okitegedde Alright. nga talina wagambira nti eggwanga nga Buganda oba eggwanga nga Uganda twetaaga nkola ya nkola ki gwe Sseggone yasoma kuvumirira Walukago olaba kyekituufu gwe Mpuuga kukenda eri ng'olangira buli kaseera ebintu gye wava eggwanga twetaaga ki twetaaga abantu abalina discipline abantu abategeera abantu bw'oba olaba ng'oli ovudde mu kibiina ky'omuntu muleke genda kola bibyo mwesonyiwe ne woolabira obulumi ti gye yava wamuloma kwe kusoberera nga mu kiseera akola ki abantu bamaze omwaka mulamba bali ku Mpuuga gutwale twali awo gundi najja kyenagambye nti abalabi be bagenda okusasula abantu abo. Alright, njagala tugende ewa Nakandi. Nakandi beyanako kati yagenze wa Waiswa Mufumbira. Nakandi yava mu Nopo nga agamba alina okwemulugunya nti enkola y'akakiiko tagitegeera yali yesimba okuba Central woman MP Kampala District n'akivaamu kati yagenze wa Waiswa naye ate agamba Kyagulanyi ate president wange kakati naye azize independent kakati ekyo twakiganye yagamba Kyagulanyi talinaako buzibu ne president yennyini yakiganye yagambye abantu balekerawo okubuzaabuza munze ndi wa NRM naye mpagira Kyagulanyi gwe oli abigatta kakati enkola ya Nuupu tajagala mbi nnyo yamuddusayo n'akola ne interview 7 nga nnyonnyola Nuupu obi bwekola ki ekulemberwa Kyagulanyi kitegeeza yasimba omusingi guli ogw'enkola embi gyakola ki gyagamba kate mu president we ate mbwazze Nakawa ate avuganye Waiswa owa Nuupu eyafunye kadi ya Nuupu Kyagulanyi gwe yalonze kubanga voting bwe malo voting bw'akakiiko tukkiriziganya nti ne president aba akikkiriza ali akyogedde ng'ali emitiyana tetuyina muntu yenna wadde atwefaananyiriza nga talina ki akkiririza mu Kyagulanyi nga naye atazze kwesimba omuntu Kyagulanyi gwe yawa kadi n'akakiiko katakkiriza wabula akkiriza akakiiko ako gwe kafuula pulezidenti akakiiko katakkiriza nti kasunsula bulungi kyokka yakkiriza mbu ate pulezidenti ye mwamusunsula bulungi era ye gwe nzikiririzaamu naye ate nze mwansunsula bubi oyo Nakandi ku bantu abaliwo abasatu mu kibuga yali ayinza ogitwalako Malende oba Zahara ku babiri ye munaffe yali aliko era yafuna kyekwaso kyokka nagyagenze Nakawe wa gundi ewa Waiswa tafunye ekintu kyonna kyetaagisa kubanga kakati oba nno nkitwalanga ki kubanga n'abe Nakawe beebuuza Nakandi yaliwa Nakandi ndowooza nze mbayise ba propaganda ba politics ekiwulira just azunga mu buzunzi kunoonyayo mawulire taina kazi towamuwadde mu politics nti tuyinza omujja kadisi Nakandi kubanga ne reasoning yewo omulaba ku TV bamubuuza ebibuuzo bibiri n'agwa mu macupa ekiwulira nga tainasobola wakyaze Sakozi Nakandi omumanyi akoze n'abye Nakandi ayogera Oluzungu wamulabye namulabye Nakandi omanyi omuntu olabira fitina ye muntu obutamulabako kalungi era womulabira nti eryo fitina ate sikuzimba Nakandi yabadde ayogera buli namulabye ng'owa NTV akola ki amubuuza naye nze sisobola kugamba Nakandi ti abe Nakawa simanyi abajazaalwa nga bwe nagamba nti nze sisobola kwogera Nakandi siweeyo nga simanyi oba ddala gyabadde akola Nakandi kyakola naye ayinza okuba ng'aveeyo okkiririza Nakandi akakiiko akalonda Kyagulanyi ate weesimbye ku Sakozi anti ebyobufuzi bw'obitunuulira birabika ndowooza tujja na biyita volongoto kubanga omuntu omusanga ng'agamba ti omuntu alina okukolera gulawundi abantu babatuuzo basakira kubanga amazima amatuufu awe tujja obusobozi bw'omuntu ku gulawundi era abantu bano ekibaleeta independent ye alaba nga kaadi tebagimuwadde abamu
agenda olaba ng'ekyalo kyonna kigamba jangu nga bwe walabye waalooyi ffe tugoberera obalaba bangi nejjo wano muganda wange akagamba timatova alina bye yamulabyemu ali gali akugamba kyegali ebyobufuzi bolongoto nti omuntu ekimuleeta okujja independent aba yeewaza amaanyi nze ndowooza topiki yandibadde nti nakandi negundi abaze independent banaasobola se ndowooza bwe kyandibadde so sikutagala kwa nakandi omulaba otya okitegere ne tugamba nakandi omulaba otya bw'anajja anaatambula nze ndaba yandibadde topiki so sikumanya nakandi nti atagala kati abantu bakyusa constituency agave nakifuma yesimbwa yabayise okubeebuuzaako n'abalabye bulungi mu meeting y'okubeebuuzaako bulungi era abantu benakifuma njagala kubeebaza olaba abantu nga benakifuma sakozi ekyo kyekyalo kyaffe olaba abantu benakifuma njagala kwebaza abantu bannakifuma abantu benakifuma babadde nga 89 abaavuddeyo naye olukiiko lwaddemu abantu bangi naye abaavuddeyo n'abavaayo ne bamugamba babadde nga 6 yabayise kolaki nga bagamba ffe tugamba tokomawo tolwanyisa kibiina genda ew'omuntu emabegawo kubanga obadde obitugamba bulijjo era nga kyotugamba kyotukomekkereza abantu bakoze eki bano be bakyasinze byonna mu byabaddewo ne bamugamba todda taata tuveeko ekibiina nga bwe kyagambye ne bamugamba ate obadde okitugamba in fact abantu benakifuma bayinza obanga mu Uganda yonna bebawagira entuufu n'omulala n'akwata akazindaalo era ng'ayogera kintu kyekimu nga bamugamba todda obadde otuga kubanga abantu bano ge mazima bwe baba bafuna kaadi bagamba nze bwe batagimpa wababa bagisaba baganze wapampa kaadi sikolaki sijja tatugamba nti watampa kaadi gulawundi gyeri agamba sijja watampa kaadi sijja naye abenakifuma olumalaayimini nga bajja abenakifuma bakoze yawunzise kuba naye yakutte omuzindaalo omanyiza embango be yansobola okuwa ekituufu yamusa agamba nti temutiisatiisa tomulabye yagambye sigenda kukkiriza yamaze n'agamba nti sigenda kukkiriza bantu bantiisatiisa naye ngenda kumala kwebuuza ku bantu abalala kakati amaloboozi ago singa gafutuseyo nga gonna gamugamba genda yandibadde atugamba biki abantu benakifuma mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebale ddala kubanga mwasobodde okwogera